Nkwaniriza nnyo ku emboozi mu yojinza Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwano gamba otya yonna gy'osinzira okutulaba manyi nti no kiryokke leero tuze nze kunze ku side yange nze mu ddembe I come in peace so simanyi kiri side eyo simanyi mutumbira bamutya nenga ku set kwendi ndino mwana wa kabe no yomuko wala basinga okuba abalungi e Kampala gobo chiwakana ebyo bibyo gomanyi so tuze wano tuwayemuko ku mbozo because tulina nsonga gitwagala okutunuulira gitugenda okwanjula ne before akasoke akubuuzeeko side yawo then tutandikira awo mwebale nnyo abalabi ba emboozi mu yugi inze Sunday Gloria Aboch ndi muwala munnamawulire era nga ngasoma mu lulimi oluzungu. Yes. Ate era bagambe nti agoberera ensonga za entertainment. Era kyekyo kyennyini kati ate sinina kuddamu era line yemu okyogedde. Kale atoyanza katusimbulirawo. Rema Namakula y'omu ku bayimbi oba olyawo betwenyumirizaamu ebbanga lino of course abaddewo ngendo ng'agikuba ennyimba nnyingi zaakubye ffenna olugendo lwatambudde lwabadde mutululabye era tulumanyi naye ebiseera ebisinga oba olyawo abantu abamu baba balooza nga bagamba nti agoberera liigi z'abakyala nga ba Juliana ba Irene Nambiru n'abalala bafaanako bwe batyo kakati Rema Namakula of course abaddewo ng'ayimba naye tulabye nti endongo egenze ekendeeramu okuva Rema Namakula bwe yafumbira omukulu Dr. Muza bwe yali ne Eddie Kenzo Rema Namakula yali active mu music ffenna twali tukiraba naye ate bwe yafumbirwa Dr. Muza music n'agenda ngakka kyatulowooza nti noba olyawo kisumbye nnyo Rema Namakula nze ku saidi yange simanyi naye agenda kubawo esaidi yekikyalaba naye nze ndowooza nti Rema Namakula mu ndongo adiridde nnyo ffe tukkiriza nti ayimba nazaleesaawo ziŋŋonze zaani naye oba olyawo olaba nti ku peesi kwaleetera n'ennyimba zaleeta quality yaazo n'ebirala byonna nti nze ndaba nga ku Rema Namakula nga bwe yalibadde nze ndowooza oba olyawo kibulamuko ku saidi ye tukkiriza nti mu ndongo akyalimu naye waliwo obunafu samweya kyendowooza nti noba olyawo obufumbo bumututte nnyo Dr. Muza amuwambye nnyo okulabirira abaana famire kumuwambye nnyo love emututte so simanyi obiraba otya Gloria nze nga binnyonnyodde nze ndaba nga Rema Namakula addiridde obufumbo bo bumututte nzijukira bulungi nnyo mu kumwanjula bwe bali mu mikolo mugaga kirumira yagamba nti n'ekiseera kijja kutuuka Rema Namakula tumugye mu kuyimba oba olyawo kati likkubo lye bakutte okubanga Rema Namakula bamujja mu kuyimba nze nga nze muze bwe ndaba takyali active mu kuyimba simanyi gw'obiraba otya kati Jeffrey kyenjagala okubuulira kintu eki kimu marriage is a commitment obufumbo kwewaayo ate obufumbo si muzannyo Jeffrey tolaba nti abantu bangi bava mu bufumbo naye ate n'ababwagala okubuyingiramu be bangi kati wofuna omuntu ng'ali serious okola otya onyweza you've talked about Amza ne Kenzo nti Rema bwe yali ne Kenzo yalinga consistent nga music afulumya wabula we yafumbirwa Amza ate nakola ki nakamuko Kenzo ne Amza bantu banjawulo how Kenzo musician Amza musawo semirimu janjawulo I think one wa Amza life is a bit more serious mu bufumbo ayina okubanga ali serious weba yate wateekamu nnyo omuzannyo nti ate yeekubye nnyo eno mu music obufumbo buba bufa ate at the end of the day ffenna abakyala teri atayagala bufumbo ffenna tubwagala era abantu abakyeyogeza obweyogeza saa zino beeyogeza nga tonnafuna muntu asobola okukusetolingisa wansi asobola okukutuuza mu bufumbo okitegeera so Rema tali ku pressure music yafuluma abantu ne bamukkiriza nti Rema ne bamutegeera waali wakabi ate muyimbi kati music waba afulumya ku peesi ye bwagazi for the love
si pressure nti kati nnoonya bawagizi ti oba nnoonya ssente afulumya ku peesi ye mumubanja ki amubawadde music kyekyo yakimumwagaza kati gwafulumya afulumya with love obudde bwe taking her time oba mu mwaka afulumiza one song she's okay with it kubanga ayina ebirala ebimukola ki obufumbo obumutwala ayina okubunyweza yes nze ndowooza nti fine nze ndowooza Rema yali badde ye muyimbi akyanoonya okukola ennyo because nze nga bwe ndaba nze nsubira nze kunze ku side yange Rema tanaba kutuuka ekyo kyogambye ekyo nti okubanga afumiza ku peesi ye nagala n'abawaayo nze ndowooza bibira byabayimbi Juliana ayimbe ng'anoonya kikale anoonya feemu okusigalako nga wakali anoonya feemu anti kiriwo ekiti nti abayimbi bano bwakuba endongo abayitaga okusigala nga kwali kankuwa ekyokulabirako nti Dr. Jose Chameleone kati Jose Chameleone tumita legend naye kulowooza ebintu byakola bikola lwa busiru abikola olw'okuba nti yeetaaga okubeerawo abantu bamulabe buli lwobeera mawulire abantu ne bakulaba ng'ojjako ekyokuba endongo n'ogipromotinga naye buli lwobeera nga ku kyati kwoli nga abantu bakulaba ng'obeera mu mitwe gy'abantu nti ne diri we zijjira at the end of the day okimanyi nti nno ne woobeerako emyaka egiwera 3 era ojja kutuuka era oggweko ate ng'era n'ekirala ono mukyala era singa ne Chameleone yali mufumbo era sikiwa nti yandibaddeko mpaka leero kati ono ayina oyebera nedda nira yaliko era engendo ng'agikuba ani Jose Chameleone no anti kati ye musajja he's a man si mukazi responsibilities zaffe ng'abakyala ziba za njawulo kuza abasajja mu bufumbo yes wawa emirimu gyenkola ewaka ng'omusajja abeera n'obudde yes nga ye tebimukwatako nga buli kimu kitunuulidde omukyala amaka gatunuulidde omukyala abaana batunuulidde omukyala so sometimes era Rema tojja munenya nnyo yes naye ffe twetaaga ffe ng'abawagizi twetaaga tufeeko nnyo abawagizi mwewummuzeeko bannaye kubanga ffe ayimbira ffe kati banaddeyo mu bufumbo ne bumutwaliriza n'alema okutuwa endongo ffe gye twetaaga n'abeera ng'abula ffe abawagizi kiba kitukola bubi naye nze ngamba Rema takyalina nnyo kyamaanyi kyanoonya mu music kubanga erinnya yalikola ssente ziizo obufumbo buubwo so kati nze sikiinaako buzibu nti music oba afulumya n'obwagazi bwe kati for the love kati ye nga ye music amwagala so kati andi kati ffe tuba twetaaga okusigala nga tumulaba because olaba nti Rema Namakula ekintu kyasinga okukola mu ssente mikolo emikolo egyo yasinga okukola mu ssente nti ekiseera bwe kituuka Rema n'abula tujja kukanga olw'abaana abeenyigawo kati essaawa zino meka kwali tubadde ne Guy bamuyita yani ono Guy ono yayimba City ya Danger Alien Skin kati tuli awo ayina wajjawo Guy omulala simanya ye omutume Planet najja ne tuli mulumbe kyayiwenjayi okitegeera nti ebiseera ebisinga kati music no competition nti goyinza okubeera awo nga okyemagaza ngamba Rema Namakula obuulya nga tuze ne Beke azze lwakuba nti tuze ne Beke netali serious ennaku zino eno nga naye alinga yatuuka takyategeeka bulungi naye kitegeeza nti singa tuze ne Beke singa abadde serious mu ndongo singa she's the top yali badde kati abantu bagala mugeraganya na Rema Namakula okitegeera nti ebiseera ebisinga buli lolaga ya mubooti nti babawa bakuyita ku gino gibanga misinde nti bwema mudduka race bwe muti onokakasa nti nno opponent wo omuntu akuliko emabega omuleka mailo mpanvu because buli losikatira mu booti essaawa yonna bagenda kuyitako that is true naye ate kati obuzibu obuliwo nekirala n'emyaka akuze yes nebe machichali kito nawe akuze nizo ndo za chaso Jose Beke yakyali kuba yakaweza ameka 23 yes oyo akyalina like to work hard ne kati Rema nefe tukyamwetaga because tulaba nti
mbogerageranya kati ebbanga Rema Namakula lyabaddewo n'abayimbi abalala kati ng'abasindi emyaka gya Rema tegiwera 10 mu music teginnawera mu music agiweza nolaba nti akyakwasiganya Eddie Kenzo yaweza de 10 nene nolaba akyatwasa Kenzo is a man Kenzo musajja abakazi we mutamira Kenzo musajja omukazi kyatasobola Kenzo era nze nkubulireko it is because ndoza Amza yagezaako bugeza ku understanding Rema yagezaako kumutegeera nti ono namujja eno kamuleke once in a while akolechi akube music nate singa yali bana abasajja ndoza abatayagala oba kutegeera nti omukyala muhimi ndoza singa Rema takyayimbirako ddala nyate bagamba nti mu makeeyo ewa Dr. Amuza mu Rema ye musajja byonna yabikola akati awo ngata mbagamba siyina kigamba osebo sikiyinaako mukakafu naye nga okikiriza nti obufumbo bumutwala bumumalawo ate nga sikiyinaako buzibu obudde bweno nga nina butono okusinga music obudde bw'amaka nabungi okusinga music yes which is okay kubanga kugambye tali ku pressure takyanoonya fame nti obaana akole erinnya takyanoonya nti oba ssente embuzi lyawo nti oba anoonye ssente zinoonya because byetaaga okukola bingi Rema kyana byetaaga okukola ngaki okuzimba za apartment ngaki bwani agambye nti taziina ayongere kuzaalina bwani agambye taziina twetaaga been nominated mu BET tumanyi nti Rema Namakula ye mukyala asoose kunominated mu BET oba girese watagirese naye nga abaddeyo nga ali nominated nze nkugambye at the end of the day buli omu ayina ekiseera kye era we kiba kiweddeko togenda beera on top forever era ojja kutuuka oggweko era abaana bato bajje baveewo batyo kakitegeeza nti Rema Namakula ono yayanguwa okufumbirwa idea bufumbo buliko ekiseera nti yayanguwa because obudde abayimbi abakabi nga babadde ne bakikuba ebbanga lyonna ne bafuka abakabi ne tubategeera nga mufumbo oba nga tujjeko nti se mufumbo nga siba mulimu abafumbo n'abatali bafumbo babaddewo naye nze ndowooza nti Rema yayanguwa kufumbirwa because nze ndaba Rema kale akyana waayo yetaaga okutuuka kusinzira awo waali she married at the right time mu kiseera kyali nga kyekyo kyennyini and it's because ndowooza yali amanyi kyayagala kubanga era singa kyayagala takimanyi yandivudde ewa Kenzo n'abanga tazze buki mu bufumbo omwana olava emusumbu wabannange yandibadde ava ewa Kenzo nadda era mu life eyo nera yava ewa Kenzo n'akulaga nti noki agenda mu bufumbo that means music okumureleasinga mpola ndowooza it is her choice ndowooza kyayagala temuteeka ku pressure naye lwaki ba celebrity obufumbo bubasumbuwa nnyo because ndaba Prima ne Jostede nabo ebintu babye bizibu nnyo balave basumbuwa okitegeera ate nga bwe mbamba labo bwe nti abantu bano ababiri bakyeyagala ne balina obuzibu wakati nze bwe mba ndaba bwe nti naye balina obuzibu wakati awo waliwo ekibasumbuwawo wakati simanyi naye nga bw'olaba nti nabo era ebibasumbuwa nti kakati omukazi naye yagala n'afuna erinnya n'ajja mu butaala bawe bwalimu kati naye ndowooza oba n'afuuka wakabi ate nga nebekanga nga jo student nga naye musajja alabika si mwangu nnyo mu by'abakyala ebyo kati n'omukazi naye n'agamba kati obwenzi bwobusuuse kane kambeko nekyekola naye n'atandika okulinyogera nga Malaysia takenawa Prima nze ndaba si marriage material si kati nibadde mufumbo kuva dda nga anti kati era kyobulaba yabuvaamu ne bugaana nga tasobola oli lifeist omuntu alabika okubeera omufumbo aba ateekwedda kufaanana anti nze nkugambye obufumbo kitwala commitment olina okuba ng'osazeewo nti kati yes mbuyingiddemu si bina nti ate kaŋŋende ngezeeko no woba ng'ogenze ku bufumbo olina okuba ng'obuyingiddemu wabula obuzibu obujja nti oluusi ogwa ku muntu nga si ye mutuufu yes ng'osigaza no option naye Prima si marriage material kati katusokere ku ekyo ekibuuzo ekya omuntu obutabeera marriage material omuntu omulabira ku kidi kati ono asana okubeera mu bufumbo ono tasaanidde because kati tulaba nti no Prima yali wajostede n'azaalayo n'abaana fine ne bamala ne baawukana kati
qualities tezirabika ku muntu nti kati ono marriage material ono si marriage material naye wabula wabeerawo omuntu nga ye mu bikolwa bye ng'olabya ddala ono si marriage material omuntu ng'okyasula mu bibaala like from Monday to Sunday you can't be a marriage material tosobola gwamanye endongo yegundi yakubiddewa simanya ate weno waliyo trip yegundi simanya ate kati zino tugenze Dubai omusajja ogenda kumufaako ddi olaba nemubeera nga business ogikolera n'omwami wo tebusobola beera nga Monday to Sunday muli ku ekyo kimu bintu byakucakala buli kaseera so ebiseera ebisi kati omuntu ng'akyayagala nnyo okucakala siganye muno okucakala kubi okucakala kulungi era nange oluusi njiraagiramu naye ate waliwo omuntu akisussa ayagala abeere buli wamu talondako nti owaire leero sijja kugira wano lenkya sijja naye buli wamu wali simanya blankets and wines wali governor waliwo gundi jali simanya enzineza Brian's ujali like buli wamu all over the place obanga akyanoonya okitegeera tosobola kusetolinga mu marriage olina okubeera nga weewaddeyo emyaka tegiditamininga naye omuntu are you ready era n'ebikolwa byo biraga nti n'oli ready yes naye omuntu nga celebrity katule celebrity omuntu aliga kati katugeze kati nga bolaba because tunaona abana abawala abakyaganya okufumbira tukiriza abanzo kwa bana boyfriend baabwe abasajja baabwe nenga tebali officially married nti omuntu nga celebrity katenga la Spice Diana Loli Dia Jasmine waliwo katobola no katalia ndikando kale kangambe kubaludde woko we bali abawala awo nga yeto odi mulaba kona muntu ye nanti yuno celebrity bali yalifumbidwa mu banga chi ngakoye nganendonge weddewo naye wabanga ngakoye tosobola kusubirwa nti kati Spice Diana afumbirwe kati simanya Lydia Jasmine afumbirwe kati ani omulala ate bambi bukateleya nkando bukyali buto bubebi obwo bukyali bubebi tewandi bwogedde nako mama nyabo buli obwana bukulu nenda nawe bana batabo obwana bukulu bana bato Olukarunanto ngaawo Karunantongo naye kati buwe naye agenderera naye it's because I think baagala bulamu bakyayagala kutega wano na wali weyaba ebintu byensi eno tebigwayo you just have to get one partner we batyo setolinge naye wabula oyo omuntu alina kutegeera nti owaye kale namusanga mukubi wa ndongo sente zazikola ki azijja mu ndongo mpozi anti kati nekira nti abafuna aba partners nga tebabategeera omuntu olofuna omusajja n'agamba nti woba oyagala nkuwase ebyo olina obivaamu ate that is not good kiba si kirungi anti akati nyinza okuba nga nze because endongo gyogenda okuyimba oba ononya sente kati nze na sente zange banyumiza mbu sipapa musipapa noyo omuwala yeserina bata mbwakati yalinga mukolera endongo era nga bagipromotinga kati munnange naye nga gundi serina bata nga abeera awo nafuna ka gig ne bamwa $2 million nakubira omukulu oba namugamba sipapa ngenda kuyimba ku mukola egindi ngenda kuyimba budde buti ngenda kuba nkomyewo namugamba bakwadde sente mmeka nti bampadde $2 million nazimwa namugamba badize sente zaabwe kati nzondekerani badize sente zaabwe nzondekerani kati nzondeke wano sakati musajja yenzo okujana sente ze atoyimba kufuna sente kati yaga nti omanyi ebikuyimba biveemu weetaaga kindi njagala nyumba nti nyumba yiri ndikugulidde anti kati omuntu oba muggyeko passion sometimes olina okuacceptinga nti omuntu kino kyayagala naye aba alina okukikola ne discipline okitegeera n'akiteekamu empisa n'amanya nti nno mulimu nina okubeera respectful to my man oba okitegeera naye ate kati wogenda overboard awo oba okoze kikyamu kubanga ate munaye gokwata $2 million ate ze sikoleredde ate nga nze muli mpulira abantu njagala kukyamuka vibe era mbu yabeeranga kaawo n'agamba kale wakisinga afuna wenyimbirako obwerere
nenga omusajja amukolaje na omusajja amwesibyeko afuna bugigi bwe abasajja sente zizo bali badize sente zaabwe nje kwagala wano ate omuntu kyabeera ayagala okimuggyeko ati awo kijja kuvaamu kutoloka ate bwa ate amala n'atoloka n'agenda n'akola ekyo kyakola kyaba ayagala so kale toyanzeke tukyali ku emboozi mu yojinze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nikwe tuli of course tugezako kuwaya obufumbo ne ba celebrity emboozi zetulimu essaawa zino zetugezako kubanga tuwayawayamuko nenga kwe tuli ku emboozi mu yoji so kakati of course twetolodde nnyo ku Rema Namakula then tuyingirizaawo Jostede ne Prima then n'abalabonabona nga wetunyumiza so kitegeeza nti Rema tetumukaka kutuwa nnyo ndongo kugamba kati ye yatuuka temuteeka pressure yatuuka sisigamba nti kutuuka naye leka akole kyayagala she was there ekiseera kye kyajja we kiba kyaggwako teri asobola kubeera at the top forever era ekiseera kijja nekikola ki nekigenda ne Dr. Muza tusaasire Rema mutuweemukko omulemera nnyo kale twagala kusiibulira wano so emboozi bwetu bwetambudde today Mother Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nenga nyo kutegeeza genda ko ku Phaeton Fashion Store bali ku Dike Plaza ofune engoye ezakabi ez'abaami n'abakyala so engoye bazirina ennungi ennyo engatto jini zakabi soda pants masaati t-shirt byonna agenda ku Phaeton Fashion Store bova ku Mubalaka ngove makindye ku Mubalaka tandike kuba erikirira ensambya wakati kati awo nga tunaba kujja nnyo mu kikko ekizimbe bakita Dike Plaza kiri ku mukono gwa kkono edduuka erya Phaeton Fashion Store liri mu maaso awo so agenda ofuna engoye ezakabi ate akufiitikira ku Kyebusabala awo wetukolera aerobics gym massage sauna steam bath n'ebirala byonna aerobics mwogedde byonna tubikolera side awo akufiitikira ku Kyebusabala empeereza malida yakabi nnyo so kakati bw'otuuka ku Shero Cars ku Kyebusabala ku Ntebe Road ne ku Kyebusabala ku Shero Cars tambulawo katono ojja tuuka ku mukono ojja tuuka ku supermarket eri ku mukono gwa kkono bagiyita T&T supermarket kakati bw'ogiyitako kali neddako waggulu awo wali fit club wetukolera aerobics so tukawo ensonga zonna zibere nga zitambula bulungi nnyo services zonna nga bwe nzigambye ojja kuba ozifuna bulungi nnyo awatali tabbu kale katukusiibulire wano soko sibula batulaba obagambe nti ojja kubeera nga wano buli wiiki soko babuuze banneetaaga nzinzi kakasa nti bakwetaaga kale abalabi ba emboozi mu UG mwebale kunnyaniriza era mbakakasa nja kudda okay kale nange nkusibulidde wano tukwatagane